Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Kale, yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo, guno mukulu aguyita There Is Still Hope. Tulina ne Tish TV. Yonna gy'obeera mu Uganda, wa Uganda, weebale Mukama tukwebaza, olunaku olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Bayinza omwoyo mutukuvu tulungamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omutusabidde. Amin era amina ddala atwongera okwebaza Katonda akyakutukuumidde ssebo oba nnyabo gwe wenna tulaba mu linnya erya Yesu tugamba wasiibye otya era wasuze otya okusinziira gy'oli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Kaakati ssebo bambi ndabye akatambika Musumba Ssennyonga ne kankwasa ennaku. Bambi ennaku zino takyawera publicly takyawera ayinza okuba nga spiritual awera ne bambi anti baagala nnyo publicity publicly Musumba afuyo takyakola ki takyawera nza baddaye nawo babasumba basisenkanye bambi yenaagaba naye lwaki munkyawa munkyawira ki lwakuba nze njogera ku bannabbi b'obulimba muŋŋamba nkutudde mu ekkanisa nze ekkanisa ngigikutula ku bannabbi ba bulimba embeera independent n'ennaku zino abantu banjogerera sikyawera lwaki munkyawa Ssennyonga waabwe nze badde n'amaanyi gampeddemu bambi akimanyi ayogedde nga ayinga oba akaabye naye ng'olaba lwakuba musajja nti asibye amaziga naye bambi kimutuddemu takyawera naye waliwo mimbi yagamba mbu osula mu birawuli naye owakula ntalo z'amayinja gaba gagenda kunyookerako gaba galina okunyookerako gaade Musumba afuye muganda wange era byalina obiso byakubanga bali bewalampa bayita bannabbi b'obulimba ekibanga kituufu si bangu basibanga ate so omuwalampako ne walampi Uganda yonna ogimazeewo ate balina abantu okusinga kakati tosuubira nti ogenda afuuka daalingi balina okukuba aye kiranze oluusi bayinza ebimu mbiraba biyoni mbiraba biyoni waliwo abamu nga lwali lutalo lwa state afuuka daalingi saidi yeeri gwe kankukonjere nkuwanuleyo oveeyo nange mbeere nga nzaayogera ebintu lwaki gwekawekaayo birina ngirina okugira kati oluyinza okuba nga byenjogerako bituufu naye n'okuseya advantage nga mu kaseera ako toli kulwana lwakuba nti byenkola bibi naye oli kulwana okozesa obutali butuukirivu bwange bw'ofune ebibyo si lwa Katonda eba personal interest kale entalo ezimu nze nazirabamu personal interest owange oba okuba musajja munno olekangamu agakuzza sajja olaba abuuza bakimunkyawa kubanga tomanya ati the point ajja kukutegera ku kisotto baali b'amaanyi kale lekasooke tukuwe Omusumba yani Musumba Ssennyonga Jackson Musumba Ssennyonga Jackson bagita Christian Life Church Makerere Kavule Makerere Kivulu oba Kikoni Kikoni vaayo naawe Kikoni Kivulu manya biri waliwo Kikoni Kivulu newa ne Kavule ali Kavule owe Kikoni yani owange katuwa Omusumba soko mbuli owe Kikoni yani ojabagazze kuba mu ngalo kale katukomeyo. No one hates Pastor Ssennyonga. Unless he's evil. You have to be evil to hate this voice. Why are you hating me? Why are you hating me? Why are you hating me? I'm telling you, don't worship the devil. And you hate me. I'm telling you, don't fake prophecies. And you hate me. I'm telling you, don't fabricate miracles. And you hate me. I'm telling you, don't go into homosexuality. And you hate me. So why are you hating me? Why am I evil to you?
Because your heart is not right. I'm not an evil man. I I am calling people back to God. Come back to God. Worship right. Love Jesus. Be about the kingdom of God. And you hate that. Avoid if they say Pastor Senyonga is dissecting the church, we need the unity. Pastor is dividing the church. I am not here to divide the church. I am here to unite the church around true worship. And if I am dividing, I am dividing the church from false prophets to the true church. That is not regrettable. If I am dividing, like Jesus told the children of Israel, Elijah as Elijah told his generation, if God be God, you worship him and follow. Today, I put before you life and death, between God and God, darkness and light. So you choose who to serve. That is what I'm speaking about. It is so emotional. Sumbaga midoza. Manye mtu agenda kwogera ekintu na kimulidde. Kiba kimumazeewo nga engeri gy'asobola okufunako akabembereza kukwogera. Kituufu. Ndowooza wena akyogera mutima guweweere naye nga ngenda kwabika. Kinsusseeko obuzito. Kisusse ow'omulamuzi, I'm going to burst. Kutulika butulisi nfe ngweri nga obadde waliwo level gy'oliko noba nga atosse ekintu ekyo abantu abamu tekibakola bulungi, kibakosa. Ngobadde tukaleka ngo example y'abayimbi, abayimbi abensi bamanyi bye bakola, baweereza sitaani abasinga bali deep. Kakati bamanyi disadvantage ekola ki, naye ebintu bye bawadde bibaziba amaaso. Kati omuyimbi asobola otuuka nejinja nesekyuti enebeera ku bunkenke. Kati abalamu nti atuuka ejjinja nga nomaani nga tali kyali, abalamu ekyo agaawo manyi naye nasigala beeramu nzekka. Tukasiyo nayo bakoligi tujja beera eyo tamanyi kyakola ki n'aguma n'agamba ekijje. Kati omuntu oyo aba amanyi obulumi okubanga waliko celeb n'otuuka ekiseera nga niwoyita wantu teryakutegeera. Abantu abamu besse nga yaliko omugagga natuuka ekiseera nga nesasula takisi azirina, abamu tebabigumiikiriza. Bafibbe betta abalina kujjawo abamanyi bwe essuubi liwedde, but there is still hope. Essuubi liba likyaliwo. Kati no pasaavu oyinza omuteeka mu kategori wadde si eri abayimbi b'ensi nga waliko somewhere ng'eddoboozi lyali ki waggulu nga okola service gwalako P5 yatandikira. Biseera ebyo nali sinabitegeera. Wali mutobuuza ffe abali mu mission. Ng'olulugunoza ne bypass bagiggalawo. Abantu nga batula paka mu kkubo. Nga batulayo. Naye kati abamu bagamba nti olaba ne crossover kati n'ebisaawe takyasobola ng'akolera ku church. Abantu balina omugambo. Kati oli waba asazeewo okolera crossover ye ku church buzibu ki. Naye ezo compound nini. Buchachi guno abantu yagwamu n'ekisa kisobola. Buli kintu kisoboka. Tosobola kubeera ku peak forever. Ali muntu ogu ye Kristo yalinnya n'oba ofootya alivaayo. Naye other than that
leero osobera tulinga exchange rate erinnya neka osobola okukeberayo nga eyamuse newayitawo eddakiika ezi nogikebera noga kisisi kati wetuli ku nsi kuno buli kimu kisoboka buli kimu kikola ki kati tosekerera nga azinze mikono tomanya tosekerera nga wabigenge abagamba tozinganga mikono awali webigenge ajalowooza olimuge olimuvuma gwozinze bibyo okwegamba weewuunya kakati toseka baba akoze statement nti munaera kimumukyawa bangi tebasobola kyogera bati okuswala naye babati wababuliraga naye banaye nze kimunkyawiramu tekirimu nze ngezaako okuyamba kanisa bana b'obulimba batutte kanisa njagikutula ku banabbi b'obulimba kakati mulowooza mbuze kutulamu ekkanisa ati bantu balowooza Ssenyonga ayawuddemu ekkanisa Ssenyonga alwanyisa kanisa nze sirwanyisa kanisa nze nwanirira kanisa akomunange wali omuntu alwanirira ayagala ate amalagire anti teri ayamba nga talina kigenda naye wali olwanisizaako omuntu ng'akusinga amaanyi anti akusinga amaanyi akubisa nogwokutte ate kankubulire kino nekinyumira njovu ebbiri wezirwanira ffe tuli eno mu kirasa kakati manyi singa okunsesa tuli mu kirasa tulengera nze ebintu byabo abanene abo webeekuba sinyega ayaloganye gati era noweno olinakola sitingamwe abamanyi mumufebyamu sinyega kubanga ati certain point n'oli yennyini gwakuba yaliko wansi ng'onaali waggulu kati saawa eno oli ali waggulu onaali ki balina media oba media bagikozesa biki katonda yabawa media yamala gospel kaba n'abawa erinnya for gospel kaba n'abakubira amakubo for gospel kaba bamukola biki ebyo byammwe ebyama musumba naye banaye nze naye negasse ku musumba temumuwala anti kati ekizibu kyetulina kiri kimu tulina abana abagamba nti tokwata ku wange yafukibwako amafuta bane ku ekyo tonkwatira ku wange pasita wange yairawo nze pasita wange oba agenda mugenda ngenda naye juzi wano sigenda kujakoge musumba kanya yali yakakola olukuŋŋaana lwa simulitheniki command the future nalabe muvubuka ng'ali kutambuza vidiyo naye naye omusajja ono kiki lwaki asooka onya omusajja muwaye okawulira abeeyo naye niyebannaawulira naye yabadda akozwaga bigenda ngamba decorations si alaga ekitiibwa kya Katonda nange omupa ssente agandikole nirizaga nti Katonda wakati naye eyaleeta obuzibu obwo yatandika okumusonyisonya mpola bwati mubanange abeera bekavule muli mutya ne bannange nze simunenya abasumba baagulanga abaana aba media babagulanga basobole okukola linnya lya muntu naye abasumba ab'omu mu Kampala omwo bagula abaana ne babalwanira entalo ku social media ali bwe kafeero waabwe olusanga ku social media tomanyi najjeva oli bamuwadde musente anaawe oyingirira kigaali oyogera bwe tunawira musumba munyiimu yavaayo n'agamba banaye bantu bagula abantu ne bagamba nti nze nateekawo allegations omusumba kayange mulirako jjuzawo ng'ayogera akatambulo katambula yabayita abamawulire n'atangaaza ayandi bwe buzibu ogula abaana tokesa nga tokyabagula ate abo abaana bo tebalina sayidi aweza akantu bali eno neeri nibweba batetenganya baana bayiiya sitaani ng'omuzanyisa akameno n'akamaneno balina zivaibuleta nzira zivaibuleta alogera otuuka n'obuuka nawe kati banaala agakunkalize tebalikola bwange ng'olina kugira n'ogaana obbawa ne basooka bakusabula gagenda okudda okwemungala ayayaya nakirituule oli dawuni
Okitegera kati bane okukyawa kirabo kyabwa setaani kyo kitufire tubakyawa abantu era nawe obanga musumba kyayogera oli kitundutundu kuba mukyaye olwa byayogera oba byakola kati you are yielding towards the darkness omuntu nabanga byayogera tobyagala kyawa bigambo tokyawa muntu omuntu alina buzibu kituufu naye kati ogansaya mutunulako ate gambe ebigambo byebyo ebinkolerera sibyagala bina kina kuba wekiti collect don't condemn and stop there collect so banaye musumba mumwagale muyitireko ekikoni kavule ndusa n'okusaba kuno okusaba kwange taata akampitewo banaye mwena abakyawa musumba baye tumusonyiwe tumusaasire mweyensonga yabasonyiwa kyogamba ye yakola kibe nnyo okugira waba musumba abana b'obulimba bakonkoni ate musumba funa na nnyondo ba ku mutwe ba oba oyasayasa okolera yesu wabba bana bananyovu bale kutugira naye bale ekyo kiri common niyo banga sile bwe yasoma nafe abakkiriza ku level yaffe ye bannange bana empala n'eri mu kanisa bana ebintu bintabula namanyabo mwese mukozesa ebintu bino bintabula nabasanyiza they collaborate baina collaborating kugama msamizo omulwadde ne wajja n'amulemererwa ayina gendako wano sindika bakasimu naye gwe omuntu wajja mukyaki ng'ekizibu kimulemi osooka mugamba togeza n'ogenda wali ogafuna naye ate ebizibu by'amaanyi okaba bikulemi ozemba muziriza zenewunye ekkanisa beera naweako omusumo mugagambe yo temugendayo negamba wano wokka wano wewali ekkanisa naye zonna ziri ku byazo eno yentuufu kati osanga ekkanisa eyerekomendinga ate yeba enfu yo yeba enfu ebeera mu defense kwekwewozaako ebeeyo kuba defense kaseera kazibu okitegedde nkitegeera so naye tetusobola kuwangula sitaani nga tetuli bumu divide and rule wetulitegeera method eyo nti omulabe yo ajagala buli saa gibagipolishinga ate mukoledde naye mukoledde akubafa abaana bakatonda tuganye kuzubuka amaaso nekirabiro bya luvannyuma ekyo tolina kibuusa maaso biri ebyoluvannyuma abantu amatu gajja kuba mayinja then nekirala oyogedde ku ekyo oyogedde ku kyabannabbi b'obulimba by the for your information you people bannabbi b'obulimba you cannot eliminate them kubanga kristo yakyogerako bali bibiriko beya bibiriko kati gwe n'olikola otya ebanze musumba wange olusi nzansi nenawa musumba wange bane takutuke mutima nze wali omusumba omu yali agamba abantu banaye tusabe tukutula emiyonjo bannabbi b'obulimba saadaaga kusaba naye mukama nsonyiwa kati it is scripture mubire bero banyuma bannabbi b'obulimba baliyongera kati balikola n'obubonero in fact bajja mbusina kindi bagenda kutwala abo abalonde kati tubanagamba naye kakati kristo agamba bagenda kweyongera ate kakati nkutule amwe mbasiri against naye abo bannaye mbagaliza omukisa omulungi amina musumba nengubagaliza munnange amafuna kristo gabaye Yesu kwebaza olunaku lwaleero twidde ekigambo ky'okusonyiwa kale kyemanya twa kristo omulokozi wange nsaasire obutali butuukirivu mu linnya erya yesu amina era amina ddala oba olina gwe wanyiigira wayogera by'otayagala musonyiwe kubanga naye tolisonyiwa kasita ogaana okitegedde kasita ogaana omusonyiwa oyo yayogera statement nerekanga omutima gwange gumenyemenye omanyi bye wakola okuva mu buto eka kristo abigatta waati n'akolamu one particle gwenyini baga gitunuleko kimanyi olabugamba nti wesalina nogamba munzi tebussako ekyali okimanyi seetaaga nakusonyiibwa bingi naye yagamba come let us reason together kalaba okwagala ng'okwo kakati gwogamba zisobola
siri musanyu sisobola ngoddairega mukamijjo nayonoonye nsaasira naye ndowooza olaba obunanfuusa buli mu bantu obufalisaayo bwennyini gwe ssebo ojja osabe mukama katonda akusonyiwa ebibi byo byewakoze naye muna ali wali yakunyiiziza katonda omulina wano ati ye yankoze kibi nnyo kyamenya omutima kyakumenya omutima kale ate gwe byokoze katonda bimumenya eki ati katonda ye munene tamenyeka mangu omaze batuza kale mbagaza olunaku olungi katotolemuko katonda tugenda kubaga shalom Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.